Big Eye ku side eri endala naye muna enale munnamu omusajja akaaba amaziga nete munavaayo muyamba ku nyumba ey'obukadde n'obukadde bw'ensimbi bw'oyitirira okulimba ku kyalo ne lw'oyogera ekituufu balowooza olimba kikyogezaako gamba anti bw'oyitirira okulimba ne lw'oyogedde ekituufu balowooza okola ki kati Big Eye ayitiridde okulimba bampenta 3 gye miliyoni aga bwe tubala nti buli nte ya miliyoni ki teri waliwo abantu b'enalemu nga ne t-shirt zibayirukidde ku ki ku mibiri kati gwe tosiima leero bakuwadde akawunga n'ozina enkya ne bakuwa amata n'ozina ne gakugwako n'okaaba nodda okiwulira tomulabe mu vidiyo nyingi kati oyo talina kye tuyita trust mu bantu ate mu kibiina namuwo ate be bantu tewali amuyinamu trust ne DJ Michael kwemalamu kati endigambo ate ine nyumba ya milioni 4 obulwa kawunga ngoba na nyumba ya milioni 4 tolya tunde motoka ki oyizo kubanga yagula nyumba ya milioni 4 n'otunda vitizi n'ogamba natunze motoka evaamu sente mmeka motoka ki nuwa ya sente mmeka yali new model kuba new model ya milioni 3 kati bw'oba teyalina new model yali ya mmeka omanyi depreciation y'emmotoka okuva lw'ogigula buli lunaku esala emitwalo nga 5 kati nuwa webesala emitwalo 5 nuwa ye milioni 13 mu myaka ebiri oba okyayina emmotoka ne Big Eye muyimbi ayimba era asobola ofuna akasente kano sanga yali alowooza wanaakuba lwaleeze mwamusuubiza nawe kimu ajja funa akasente epasi center zijja ku Spotify ne Google Apple Music Big Eye baba mugano okuyimba atulageza afunye ku Spotify atulage zivude ku Spotify epasi omulaba mu bivulo bimeka bibitini nnyo sente azijjawa baganye bino ebyebivulu genda ku digital genda okola online concert yes tekako fund page ku Facebook ze nina fund mi bafandi bange batekako sente ngenda okeberayo nga nina $3,000 yes oba bakutrustinga yes ate kati oyinza okungeza ku bayimbi mbamanyi nkola video ya milioni yaddakiika 2 nze kalantina nnako obuzibu embeera Donzera akavidiyo ke yavudeyo neyakola wakalabyeko munabulaya munnammwe nkuba kyeyo munnammwe what is your take embeera ebwe mwina obuvidiyo mukola ne mwirabya nti mujja kudda ewaka what is your take on kavidiyo Donzera ke yakoze nga akasindika Big Eye Donzera ndowooza nga womanyi kati nti buli kintu kitandikira ku internet okuyiiya abantu bali ku internet nga balaba isima trendinga nenga mukadde nga bo bato nga tebatrendinga ne tebamanyi why because ogenda n'oba providing a content atagenda lastinga kati omuntu nga Donzera ayina kwekulukunya ku Big Eye yamukolera amaki amawulire naye oddamu n'owulira ebintu Donzera byayogera era oddamu n'owulira ekiseera abavubuka abato abalekawo abawala ab'emyaka gyabwe ne basalawo bapaale n'obugagga obwa supiidi kuba bw'owulira engeri Donzera gy'aswazaamu oba gy'alinnyirira Big Eye ne woba ng'oli maama wa Big Eye ofunamu okukola ki okutya okwennyamira kale n'olowoozaamu ti senga yafuna muto munne ne beezimba ki mpola kati ono yamuteeka mu mataala taswala talina kigambo kyatamenyamu tafaayo oba oyina nnyazaalo oba tokola ki oba oyina balamu bo naye ng'ekyankutteko kyabadde kimu Big Eye alina waakwatidde Kuraani n'agamba mpulira weeyita Naalongo ndagaako waziika abaki abalongo nze ngaasoma body language nalabye Donzera ng'ayogera bino nebiri nemaliriza nga ŋŋamba Donzera tazaalanga ku balongo Donzera yagambye Big Eye lwaki tamanyi muno yazaala abalongo lwakuba yagenda ku Malcolm n'asigala wabweru n'atayingira mu ddwaliro era omuntu asigadde wabweru n'atayingira mu ddwaliro nga si muguwa ddalu aba ne lwaki tayingidde mu ddwaliro yategera nti firimu